buyimirire gye buvuddeko kkooti yavaayo negoba abajja okweyimirira abaana bano ng'etegeeza nti tebali substantial. Abantu abaali bazze kwaliko bazadde b'abaana bano ne babagaana nti tebali substantial. Substantial baba tebagwanidde tebalina bisaanyizo. Muntu ozadde omuntu naye tolina bisaanyizo bisobola mweyimirira. Era ne babatuma kkooti eyo kangalu kkooti netumya ababaka netumya ababaka teyatumya wabula bwe yasazaamu okweyimirirwa kw'abaana bano ng'egobya abantu nti tebali substantial. Kye baakola ababaka abagendi balooya baffe ne baddamu ne bafayiringa ne baddamu ne basaba beero ne bakola beero application ne baddamu ne basaba beero. Beero bwe baamanya nti kati ekizibu ekizze nti kino ekyabano okay Nsanja Wantenjeru South, thank you. Bwe baamanya ne baddamu ne basaba mu kusaba ne baleeta balido ne baleeta ababaka of which balina offices zaabwe balina ne gundi ne permanent address zaabwe. Ne bagamba nti kale bwe kibanga bali babaganye ffe katujje. Leader of opposition Joel Ssenyonyi yennyini ye yakulembera ne bannaabwe abo abalala bonna ba MPs. Kikwewunsa olunaku olw'olwaleero okumanya nti gavumenti eno teswala egobye kubanga olwaleero yebadde ruling. Jukira mujja babatambuza mukomeewo kati tukyalaba kati tukyatunula mugundi tukyatunula mwetu kati olwaleero yebadde ruling. Kyekiri kye nabagamba nakolako live wano mabega nti temwesunga nganga eyo gundi Kkooti Yamagye bagambye nti abantu bamwegenda bawa bail. Nedda. Kati bwe batuusa olunaku olw'olwaleero ne bafulumya ne bagamba nti kati olwo ne bava ku kyababaka ne bava ku substantial abayima abagenda okweyimirira ab'ebisaanyizo ne babivaako kubanga badde tebasobola kuwa gundi yonna nti abazze okweyimirira tebalina busobozi tebalina bisaanyizo kubanga babadde babaka abakulemberwa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Kwane Joel Ssenyonyi y'omu ku bazze okweyimirira. Ne bagamba nti tugenze okukinoonyereza ng'abasibe bano tebalina bifo byankalakkalira we babeera. Abasibe bano nga tebalina bifo byankalakkalira we babeera. Naye abaana bano abasinga bonna baggyibwa mu maka gaabwe. Abaana bano baggyibwa mu bitundu byabwe. Abaana bano baggyibwa mu maka gaabwe. Abaana bano baggyibwa mu bitundu byabwe. Ekyennaku abasibe kye batutegeezezza olwaleero balaze nti ddala kituufu abantu bagenze aba gavumenti ne babateekamu ekintu bakkirize omusango bayimbulwe. Ababaka abasibe nga bayitira ddala ku kamera zaffe balaajanye ne baleekaana ne bagamba Museveni ne bw'onoobatta. Direct message from the Abasibe. Abasibe baleekaanye era video genda girabaawo ngitaddeyo gyeri ku maapu awo. Abasibe baleekaanye ne bagamba oba mututte tetugenda kukkiriza kwegayirira mwami Museveni bo tebataddeeko na kyamwami lwakubanze wano nkiteekako. Tetugenda kwegayirira Museveni bwe bakyogedde ne bwe banaabatta. Abaana baagala kubatta, abaana babanyigiriza mu nnyigiriza yonna bayise mu nkola zonna.
abaana bagamba ekibasibya ekibavunaanya kukuuma bululu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abo abaana abamu baagaana okuwaayo gundi forms ezo ezibaako ebyokulonda abaana abamu baagaana ne babateekako gasango abaana babavunaana kubeera misango kati gy'abakulya mu nsi lukwe ne just because kuwagira Kyagulanyi abaana abo ne bw'obabuuza bajja batya okuwagira Kyagulanyi tewali ajja kunnyonnyola abaana abo baayagala batya Kyagulanyi tebajja kunnyonnyola ekintu kye muyita Kyagulanyi ekintu kirala nnyo Kyagulanyi si ye muntu oyo gwe mulaba there is something inside Kyagulanyi ne Kyagulanyi kyatalaba kubanga naye yennyini kyali takisuubirangako nti kisoboka okuba kati ekintu kye mulwanyisa kiri invisible ekintu kye kirabika nange naawe bwe bakubuuza nti lwaki owagira National Unity Platform lwaki ofiira ku Kyagulanyi toyina answer you have no answer yakukolera ki nothing ero jagamba yewaayo najja n'atuyingirira n'atweyimirira n'atulwanirira ffe bwe bati nowe bati nenga gwomu ne muyusiki we wali tomwagala n'ebintu byonna nga ne bw'omulaba muyaaye ne kati gwe buli walakutunuulira nti Kyagulanyi yali muyaaye n'omutunuulira nakati owakana n'okuwakana olabanga oli eyali omulala n'ono mulala kati ekintu kye balina okulwanyisa ekintu kye balwanyisa it is invisible hand omukono ogutalabika ogutudde mu ffe ogutudde mu nze naawe ogutudde mu baana abo ne bwe banaabasiba bbanga ki kijja kuba kizibu kubanga emyaka 3 oledde oyagala onsonyiwe ku musango gwe saakola ate nga wansibadda then oba onsonyiye abaana balaajanedde ku kkooti mu mmotoka ya military nga military mweri akamotoka ne military naye yalikoze ekkomera moving ekkomera ng'eya poliisi bweri bakoze eyaabwe eya green bagikoze abaana mwe bali babakanda kubasirisa hano ogamba otya bakanze kubasirisa kamera mpaka lwe batugyewo abaana baffe babazizza mu kkomera now we don't know when we had a hope nti at least today these people at least banatuwaake abiri kubanga tebasobola batuwa bonna lumu at least we thought banatuwaake 10 banatuwaake 15 babazizzaayo ninga ensonga ebazisaayo kati bawadde ensonga nti tetulina we tubasanga kati bwe mba temulina we mbasanga bwe babula mukwate ba MP simple logic omanyi eyo kkooti mujjukire kkooti eza wano tezikoze zino eza bulijjo ngenzeeko mbaddeko mu kkooti emu olwaleero before eyo ne baŋŋamba kkooti ez'olwaleero tezikoze zonna ne mbagamba ate eya kkooti maaso ng'egenda kukola nagamba munnange eyo byo birala eby'amateeka ebyabwe byo birala tebayimwayirako zaffe ffe ebya kkooti n'amateeka ffenna bali kololo naye abaabo ab'amagye balamulanga b'amagye tebalamulanga baki bakkooti kyova olaba nti atulula mu kkooti ya kangalu kkooti emakindi tebamuyita mulamuzi bamuyita chairman ye Mugabe the problem is not atuula ku kkooti guti oba eyavaako oba Mugabe no eri kkooti eri ku order era twabeerangawo nga batuleese nga simu zimala kuvuga oli ne asooka avaawo ko nadde eri n'alinda order oli abeera ku ka TV abeera wali kugamba bugambe kati mukole bwe muti oli takozesa bumanyi aliwo takozesa bumanyi wabula atuulawo nga representative w'abali kati bagenze okulaba nga tebalina we basobola kugambira lwaleero nti these people these MPs tebali substance kubanga tosobola kyogera omuntu yenna yeeyimirira omuntu kati nakino kankikunnyonnyole gwe kyogamba nti nedda ssebo twagala bonna ekyo gwe ate tobimanyi nze nkugamba nga victim Kkooti Yamagye teyimbula basibe ne bayimbula bonna lumu ne bwetaba Kkooti Yamagye ne baba nga babakwata kirindi abantu nga 2 ne mubeera ku fayiro kizibu okubata omulundi gumu bajja bwe muba 2 ne babataako 10 ne baba 5 ne baba bwe kibeera kati gwe tokyogera mu butamanya nze akugamba amwe victim ate nkimanyi
ne bweta ba Kkooti Yamagye era tubadde tetusuubira nti 28 bagenda batuwa no tubadde tusuubira tuwaako paati naffe era baatuwa paati tubasooka ne bataba kyuma kya Yesu ne baddamu ne batooya omwana yali makanika ne bataba abaana ba makanika ne baddamu ne bataba gundi ba omuvuka yali Miiro nabo ne babata ne tujja mu Gwokutaano naffe group yaffe y'abalwadde ne bagita era abalala ne basigalayo abalala era ne babata ne group sibwe zityo so kati ffe twabadde tusuubira nti wakiri kinaaba bwe kityo kubanga twalabye nga tewaliwo kyakwekwasa n'ekyokwekwasa kyennyini kye beekwasiza abasajja bano kifu they as if tebaasoma balinga abataasoma kubanga kino ekintu let me tell you this omuntu yenna yeeyimirira omuntu kino kye mbadde njagala obbagamba bwe weeyimirira omuntu oba oyimiridde mu bigere bye ebifaanagana nti waabaabulidde wenna gwe bakwata era kyova olaba nga bateekawo akakalu nti gwe eyeeyimiridde akakalu cash bail ya $2,000,000 oba $50,000 oba $1,000,000 wabula abamweyimiridde buli omu bamuteereddeko $5,000,000 as in case omuntu oli abuze bano abantu basasula $5,000,000 oba okubakwata senga sente ezo guba musingo omuntu aba musingo ne sente bwe zibula bakwata muggwe so beyiro yonna yonna omuntu nga bakuwadde beyiro ng'omuntu yenna bakuwadde beyiro omuntu akweyimiridde yaba asigadde mu ntata kubanga akweyimirira akwesiga era tovanga wano ne weeyimirira omuntu nga tomwesiga ababaka bagenze okuvaayo okweyimirira abantu bano nga bakimanyidde ddala bano bantu baabwe ng'era tukimanyidde ddala bagenda bateekako ne ssente nti oba $1,010,000 oba 3 oba 5 oba 10 abaana bali bwe babula ababaka be bakwata kati bano baleme kubuzaabuza bannayuganda babuzaabuza baddofe bafere basiru si bannayuganda si guno omulembe enne omuntu yenna ayimbulwa nga atayimbulwa nga abuliddwako akola ki amweyimirira mu kkooti eza bulijjo era mbadde njogera n'omukukiraaka wa kkooti emu wano naŋŋamba nti omuntu yenna bw'asaba beyiro oba bwamme bwa beyiro okumala emyezi 2 kkooti eri entitled omuwa beyiro simanya bakiyita batya kkooti eri entitled okumuwa beyiro so ne bw'oba osibye omuntu n'amala mu kkomera emyezi 2 ne bw'oba gwe weebuubayo nga tebamuwadde beyiro kkooti eri entitled ng'amaze emyezi 2 mweno kkooti eza bulijjo okuweebwa beyiro ya beyiro kkooti n'emuwa beyiro n'emuyimbula kubanga kimukakatako ddembe lye yes gundi wano SG yasasula $4,000,000 yeeyimirira kakwenza n'ayitamu SG n'asasula $4,000,000 omuntu asobola okuyitamu n'atuuka eyo n'aweereza ne ssente n'agamba ssente ziizo ng'eyamweyimirira naye yennyini amulumiriddwa yeeyimirira ataafunye ssente aziwaddeyo kati muleme kubeera wano kubuzaabuzibwa abantu bano bagenda ne basuubira nti bannayuganda tuli basiru bannayuganda twasoma naye mugenda ne mutufu embeera yatufuula netufunyaafunya ne mulabira ddala nti abasibye amasuuti abasibye amataayi n'abasibye amasuuti n'abambadde amasuuti abo be bategeera n'aboogera oluzungu nno fluent luzungu nti abo be bategeera be baasoma nedda abantu baasoma embeera n'ebaleetera obuzibu ne bagenda mu mwenge abantu baasoma embeera n'ebafuukira ekizibu ne bagenda ne bavuga zibooda nosanga owa booda ayambadde addugadde ayambadde ekigundi n'omujerega olw'okuba wakuvugwa oyambadde essuuti gwe n'olowooza nti abantu baabo tebaasoma we are educated but there is one thing nti ensi yatufunyaafunya twagala tulwana tufunyulule engalo yatufunyaafunya dde engalo twagala kulwana twefunyulule so bwe mutuyisa mu mbeera yonna just because olw'okuba kangalu temanyi byamateeka naye omuntu yenna tebagoba muntu tebagoba gundi beyiro ne bagamba nowa ensonga nti gye bawadde abaffe nti
abaana abaana baganya obbawa bbeiro kubanga abaana tebayina tebayina permanent address. Gwandaba oyina permanent address. Nawe awagira Museveni, do you have any permanent address? What is a permanent address? Ne Mizigo we baali emyaka 3 yalekamu omukazi permanent address eneebaawa. Tell me. Nawe nyini nyo oyinza okubanga wano wagira Museveni ng'oli musiru naye bajja kuteekayo where is your permanent address? Do you have a permanent address? Abantu abasinga bali mu kweyiiya. Abantu abasinga n'abazadde baabwe abaana be baakwata tebalina permanent address. N'abazadde bennyini bali mu kweyiiya. N'obutaka baabusingasinga dda. Ennyumba ziriko ebigambo property, bank property. Gwe nange bwe n'owulira ekintu kino nga owulira tokitegedde bagenda kusiba Uganda eggwewo kubanga ojja kusanga nga 90% bapangisa. In Uganda only 10% be landlord. 90% bonna bapangisa. Mapu kiki ekiddako gwe nze naawe. Teli muntu 90% tetulina waffe. Tetulina where we call our permanent home. We have no our permanent. Neje twava mu byalo byewaffe amataka babagoba kodda bawunnunanga buwuggu babagoba ku mataka kati gwe soko ombulire nga bakuzaala mu bende amataka bagoba ebyalo bimeka eka mmeka ne bazisenda. Where is your permanent address? For you kyapangisa n'abazadde bo gwo basasulira gyo bapangisa. Then bwe banakwata muzadde bo bajja muggalira tebajja muwa bbeiro kubanga talina permanent address. Nawe bwe banakukwata nebo waligenze wa maamawo naye talina permanent address wakiri wali waddeyo address ya taatawo nayo togirina. Bazadde bo bagobwa dda ku mataka gwe naawe oli wano mu apartment weewaana n'okwewaana olina ssente mbw'osasula apartment ya miliyoni 3 oli musiru. Tolina address. Ate era tojja kugifuna ku mulembe guno okujjako nga Museveni avuddeko. Ojja kugezaako oguleyo 2 ogenda okukamaliriza nga kuguza ekyapa tokirina kubanga 2 tekalina kyapa 3 tekalina kyapa 5 tekalina kyapa naawe ali eyo beeramu amagezi. Omuntu yenna alina permanent address, that is omuntu alina ekyapa. Omuntu alina ekyapa oba oli ku ttaka lya Kabaka kale wakiriko naye omuntu alina ekyapa kitandikira ku 5 ku 10 tebawa kyapa ku fuuti 5 ku 2 5 ku 5 simanya 7 ku 8 bwe ziba teziwera 5 ku 10 tolina ttaka mu Uganda. Bwetyo embeera ebadde ya bunkenke nnyo ku Kkooti Yamagye esangibwa Makindye ng'abasibe olwaleero babadde bakomezeddwawo mu kkooti nga basuubira okubeera nti oba oliawo bayinza okufuna obwenkanya kubanga babasiba emyaka gisukka mu 3 naye nga tewali nsonga ebavunaanisa. Bakoma kubaleeta mu kkooti ne tubalabako naye ne babasalira ne babasomera musango ki gubavunaanisa wabula okubaleeta obuleesi ne tubalabako. Olwaleero babadde basuubira nti oba oliawo kebaleese ababaka ba paalamenti babeeyimirire osanga banakkiriza naye munnange kibabuuseeko nga n'ababaka ba paalamenti baganya okukkiriza okweyimirirwa kwabwe era ne bagamba nti abasibe bano ensonga enkulu ebamanyikiddwa waawe we basangibwa naye nga teweerabira nti abamu ku basibe abo bali 28 abamu ku bo babajja mu maka gaabwe naye olwaleero bakugambye nti be bajja mu maka gaabwe tebamanyiddwa waawe we basangibwa ensonga lwaki tebasobola kubayimbula. Bino nno gye bikkidde ng'Embooko Enyoose era ku Kkooti Yamagye abasibe bennyini abo abamu bafudde mu mbeera ne beekyanga nti tebagenda kwegayirira mwami Museveni kubasonyiwa kuba tebalina musango gwe baakola. Okubeera nti tebagenda kwegayirira Museveni kibaleetedde okukubwa emigga emizibu era bagenza okubajja ku Kkooti Yamagye ng'abamu banyiga biwundu. Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi avumiridde embeera eno nga yeebuuza nti kati omusibe omukubira ki? Oli waba musibe taba na ddembe lya kwogera ku kimuluma? Bazze babasindikira abantu mu makomera ag'enjawulo gye bali gye baasibibwa nga babagamba mukkirize emisango gye mwakola babawe obukadde bw'ensimbi 200,000 babawe n'ennyumba buli omu.
abasibe kubanga bamanyi gavumenti yaffe baganya okukkiriza emisango kuba singa okkiriza omusango ogwo nga bakulimbyelimba okukuwa obugagga obwo ogenda kukafiiramu basobola n'okukusiba paka lw'olifa kubanga omaze gwenyini okwewaako obujulizi nti kituufu weenyigira mu kulwanyisa weenyigira mu kulya mu nsi yo olukwe weenyigira mu butujju bwe batyo bakiganye era ne bagamba bo tebagenda kwegayirira mwami Museveni ekyo kyekireetedde abamagye okuva mu mbeera ne babakuba emigga emizibu platform ne bagujjanjaba omwana it is only national unity platform ekyo ne bwe munaakirwanyisa gali maanyi ga Katonda ne Kyagulanyi tamanyi bwe kyekola tabimanyi ne bwe munaalowose Rubongoya tabimanyi John Ssenyonyi tabimanyi